Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallama. Abaganda baffe abatuwuliriza n'abatugoberera ku mikutu gyaffe egyanjawulo egya Rawda Islam Media Uganda. Amanya gange nze Ashrafu Birungi, omwanjuzi wa puroguramu eno ey'okwanukula ebibuuzo yaffe ebeerawo buli Saturday ne sheekhe waffe. Tusaba sheekhe waffe atubuuzeeko katono insha Allah tweyongereyo. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twala mukisa guno okwebaza ekitibwa Allah kutendereza ekitibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abuliriza abafa ba Rawda Islam Media. Twala mukisa guno namwe okubabuuzaako n'okweyongera okubakuutira okutambula ffenna mu nsonga ezikwatagana n'okutambuza eddiini eno n'okuyambako. Tuli basiimu olw'ebyo byonna bye mutukolera. Buli yenna ina contribution gyakola olwa Rawda Islam Media, ng'era bwe tubaga nti temujjanga okwo musigale nga muwuliriza Rawda Islam Media n'okugiraba. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Barakallah. Sheikh, katandike n'ekibuuzo kyaffe ekisooka. Abuuza nti edduwa ez'amakumi-ana wamu n'edduwa zonna ez'okusomera abafu ziri bida, era bujulizi ki obulaga nti tezikkirizibwa? Edduwa ez'amakumi-ana n'ekikutula nsingo ekituufu ffe tuziina wano teziriiko njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntuufu, wabula edduwa umuman w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agiyigiriza okusaba edduwa, era bazisaba bano bagamba Allah yatugaa tusabe. Waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum, Allah yagamba munsabe nja kukola ki, nja kubaanukula. Ne beekwasa adilla ezifaanana bwezityo, naye buli adilla bwe zijja nga ziri mutlaq tusobola okubuuza kaifiya ye nabbi yasabanga atya ki edduwa. Abaffe abantu ku mulembe gwe nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam we baafanga yabakoleranga kikutula nsingo 40 ezo. Ekituufu kiri nti tekirinaako yadde obujulizi obutono obunafu obulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikola. Bal abazitandika beba Shia batandika 40 ezo tetukiinaako. Bakitandika ne baganda baffe mubasunni abamu ng'abasuufi ne babigula era babikozesa. So tukuutira abantu okubyewala. Ffe tetukkiriza nti omuntu bw'ayitako ennaku 40 ensingo eba ekutuse ng'abamu bwe balowooza. Tumusabira yawe edduwa. Ekirala mulimu okwagala okulimbisa n'obulimba. Singa abantu baziikula omuntu kwana ng'ensingo tekutuse nga gwe okakasa nti yakola eba ekoze eki ekutuse, tolabe bagenda olimbisa eddiini. So ekintu ekyo si kya mu ddiini. Tukutira abantu okukyewala. Mu Busiraamu temuliimu dduwa gye bayita kikutula nsinga 40 ezo teziriimu. Era nga bwe tugamba nti n'edduwa zino zibagamba Abasiraamu zibasabira abafu mu ngeri ez'enjawulo zeetagako obujulizi okuva mu Qur'an oba mu Sunna. Ebyawukana oba okwawukana ku ibaada ne adat nti ibaada gwagikola gwotuwa obujulizi, si ono agijjawo yakuwa obujulizi. Kuba aslu fil ibaada alhuruma, aslu ya ibaada kiri haramu gikola hatta taatiya biddalil, okutuusa nga gwagikola gwoleesa obuki obujulizi buli luddawo obulaga ekyo. Ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu
fahuwa raddu. Omuntu agunja mu ddiini yaffe muno ekintu nga yakireese ma laysa minhu nga nze nabbi saakisomesa falaisa yaga nti fahuwa raddu. Allah akwata ekyo kyakoze ne tukikola ki nakimuddiza nga twala bibaada byosaagala. Katukuutira abantu okwewalira ddala ibaada ezitaliiko njigiriza ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oli ajaga ndi kuliko endagiriro mu Qur'an. Endagiriro mu Qur'an ffe yatugamba kusaba. Bwe tutunuulira okusaba kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutunuuliranga ensaba ye yali different from eno ekola ki eri wano. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabanga edduwa ezimanyikiddwa ezitafaanananga ez'abantu zebakola ki zebasaba. So tukuutira abantu beddeko ku nsonga eyo kuba muze gwakula wano ate abantu bawali mubazoogerako mulimu abafere mu ddiini bo balowooza nti bakola ki nti abawalimu babalimbisa bajja ne bateeka ebipande ne bagamba Katonda yatugamba okusaba. Emimwa balina miwanvuwanvu abafere mu ddiini, wallahi balina emimwa miwanvu. Kati kirowoozesa bambi omuntu owa bulijjo nti be bali ku kiki ku kituufu, naye zidduwa teziriiko bujulizi okuva eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shikituyanziza nnyo. Muganda waffe abuuza ekibuuzo nti kiramula kitya okugamba Juma Mubarak oba Juma Karim? Al-Jumu'a Mubarak, Al-Jumu'a Karim. Juma Mubaraka yutahnia kwozayoza abantu. Bamu kuba walimu bagamba nti tekirina buzibu, wabula bwe tuba tunuuliddeko mu baatusookawo ddala baalinga beeyozayoza okutuuka ku Juma. Tuufu tetwakirabangako okuggyako ku ayad. We tuba tunuulidde nti Juma ye yidi ya usbu yaki omuntu ga nti Mubaraka bo baalaba nti kirimu edduwa obanga asabira omuntu nti Allah kubanga tetuyinaawo ku baatusookawo baali bakikola. Malako wuzu wuzu yo osigala okyagikola ki okyagina. Wabula nikash weeri wakati waba fuqaha singa omuntu yambala sokisi wuzu nemuggwako n'azisiiga, bwazisiiga n'afuna wuzu endala n'asiiga busiizi, bwazijjamu asigala kyasobola okuba ne wuzu oba ebeemuweddeko. Bangi mbawalimu ne balaba nti wuzu ebeemuweddeko addamu n'afuna ki mpya ye yasiize. Abalala ne balaba nti la asigala akyayina ki wuzu ye. Sheikh waffe Ibn Uthaymin mubayogera qawlu eyo ali mu abo yaga nti asigala ayina wuzu ye wabula taddamu kusiiga okuggyako ng'amaze okufuna wuzu empya nga erimu amakulu bwaddamu okwambala sokisi kitegeeza ntaddamu kukola ki kusiiga okutuusa nga afunye wuzu mpya n'ayambala sokisi ezo bupya. Kati kitegeeza nti bw'ovaako bw'ojjamu sokisi ezo nga wasiize busiizi okkirizibwa okusaala okusinziira ku qawulu ya Sheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Kakati naye ate tokkirizibwa ate kuddamu n'ozambala n'osiiga laala. Barakallahu fi. Sheikh ono abuuzizza ekibuuzo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera atya ku bigere naddala eby'abakyala? Okubi ebigere abamu boogera ku binnya ebisiraani. Omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yayogera atya ku nkula y'ebigere by'abakyala nti ekigere nga woolaba abantu beeraguza wano ekigere kya kisiraani bwe kibeera n'ekisinziiro ekinene ekitaliimu kinnya kullu hadhihi abatil ebyo nasi bituufu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tayinayo muntu gwe yatugaa nti oyo wa kisiraani
nti oyo olwokuba n'ekigere oba okuba n'omutwe omunene oba okuba n'ekitundu bwekitinga kyayabyabyatala la si kituufu. Allah tatondangako muntu nga wakisiraani okujjako ng'akoze ebintu ebimukolimisa tetuyinza okukola ekyo. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti laana alwasila walmustawsila, ayunga ku nviiri oyo aba mukolimire. Tetuyinza ayinza okubeera n'ekisiraani olw'ekikolimo kyani kya Allah tabaraka wa taala. Oba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ku basalako ebisige, enviiri zino ez'ebisige ne basiiga, tuyinza okugamba nti oyo naye aliko ekikolimo kya Allah. Ayinza okuba naye nti omuntu ali awo Allah amutonda alina ekisiraani, lam yunqala an nabbi, tetukimanyi okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu abeera n'omuntu omunene oba n'ekigere ekigazi oba n'ekisinziiro ekyakunukira bweki abeera n'ekisiraani, tetukimanyiyo ku nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fi Sheikh muganda waffe naabuuza twakyogerako ke emabega naye inshallah katukireete. Yagamba nti yaloota nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayambadde essaatu enjeru ng'azze ono omukyala azze waka n'akuba n'olukuŋŋaana ewaka kwolwo lwe yalukuba ng'ayambadde ekkanzu enjeru era abantu bangi nga abasomesa abasabira. Kati abuuza seeka nti teri kyefaananyiza nabbi shaitaani nga ndoosi, oyo gwe naloota ye nabbi yennyini? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatugamba mu hadithi nga ntuufu, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathal bi. Yagamba andaba mu ndooto aba alabye nze, kuba sitaani tejjira mu kifaananyi kyange. Abawalimu bavunula hadithi eyo mu nzivunula ezisukka ku emu, baaga nti man ra'ani fil manami, omuntu yenna andaba mu ndooto, faqad ra'ani aba alabye nze. Amakulu alaba nze mu kirooto aba alabye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba sitaani tesobola kubeera mu kifaananyi kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitaani esobola okugira mu bifaananyi byaffe abasigadde, naye ekifaananyi kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tesobola kukijjiramu. Bamu bagamba nti kullu al anbiya, bannabbi bonna. Aba ne baga nti la, si buli nabbi yenna. Ne baleeta kisa ya Sulaiman nti shaitaani bwe yalonda empeta yajjira mu kifaananyi kya Sulaiman wa mukyala we, negenda bwe yajja empeta wali Sulaiman we yali agiteeka, negenda negisuula mu nnyanja, era mbu Sulaiman nagibwako amaanyi. Abamu ku bali mbaga nti kisa si ntuufu, yadde nga abamu ku bantu bajoogera, naye si ntuufu. Kakati ne balaba nti bannabbi bonna sitaani tejjira mu bifaananyi byabwe. Akati aba ne bagamba mutaawiriza ahadithi eyo, ne bagamba nti si kuloota kwokka, ne bika bya sitaani byonna bisobola okujjira mu ngeri yaffe. Shaitaani esobola okujjira mu kifaananyi nekulaga nti waliwo akuseera ekiro, nereeta kifaananyi kya muntu gw'omanyi naye nga takuseerangako, oba waliwo atambula ekiro nereetera kifaananyi kya muntu gw'omanyi, naye kya nabbi sallallahu alaihi wasallam tekisoboka. Kitegeeza nti omuntu sitaani esobola okujingajinga nekolamu ekifaananyi nejjira mu kifaananyi kyo. Ezo zimu ku ta'wilaati za hadithi ezo. Abantu basobola okubeera ku kyalo nga balaba ajati gundi abasira, nga shaitaani yajjira mu kifaananyi ekyo nga ajati abasira, naye nga ajati taseerangako n'olunaku n'olumu. Lwaki? Nti kyekifaananyi kye sitaani esobola okkyerimbikamu. Ekyo nabbi kyagamba nti fa inna shaitaana la yatamathalu bi, sitaani tesobola kujjira mu kifaananyi kyange nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akati abantu
singa omuntu aba alabye ekifaanana bwe kityo gwaba alabye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasita abeerako obubonero obulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'okusomesa nabbi yali nga musomesa ng'asomesa abantu ayinza okuba nga gwaba alabye alaihi salatu wassalam. Barakallahu fi. Sheikh muganda afona abuuza singa omuntu afa abuuza ekibuuzo singa omuntu afa ate nga abaana balese bato, singa omuntu afa nga abaana balese bato ne ab'ekika ne bateesa okubakuumira ebintu naye bwe batuuka nga ate bakuze babagabanye ng'obusiraamu bwe bulagira, abamu ku baana nga baava mu busiraamu, kati seeka ekyo kikolebwa kitya? Kusooka kwa byonna omuntu bw'afa wabeerawo omuntu alabirira ebintu ebyo n'abikuuma, omwesigwa. Wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagaa nti wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum. Yagaa nti abaana abakyali abato ennyo temubawa maali. Wala tu'tu sufahaa amwalakum, abaana abato ennyo temubawa maali eyo. Abakyali abato abatasobola kutasarrafa maali eyo mugiwa abakuza bagikuume. Naye n'aga nti warzuquhum fiha, mubakwate mu maali eyo mubawengamuko riziki ey'okulyako, waksuhum, mubambaze n'okubambaza. Faman kana ghaniyan falyastafif, omuntu bw'abeera nga mugagga ye kennyini abeere ne iffa, omwana amulabirire ewuwe. Waman kana faqiran, ne bw'abeera nga mwavu falyunfiqu falyakulu bilma'rufi, aliyeko mu bulki mu bulungi. Bw'obeera mwavu lyako mu bulungi osobole okulabirira omwana ono kuba tolina ky'omulabiriza. Kati Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti abaana abo tubawadde emaali tugibawa nga batandise okufuna amagezi agategeera batuuse emyaka egiwasa. Yagaa nti wabitalu liyatama hatta idha balagu nikah, mubagezese ku maali eyo okugenda ogibawa okutuusa nga batuuse emyaka gy'okuwasa. Fa in anastum minhum rushda, bwe mumala okukakasa nti batandise okupiikinga banaasobola okukuuma emaali yaabwe, fadfa'u ilayhim amwalahum, mukwate emaali yaabwe mugibawe. Teweesibaako maali y'abaana, gimuwe kasita okakasa nti anaasobola ogikola ki, ogikuuma. Wala taakuluha israfan wa bidala, mwabakuuma emaali y'abamulekwa mutya Allah tabaraka wa ta'ala, temugirya kyeyononere kumalawo osaanyawo maali yaki. Singa omwana tukuuma emaali eyo ne bakula n'atuuka mu myaka egy'obukulu, tugibawa nga abamu bavudde mu busiraamu. Abo tetubawa, abasiraamu bokka betuwa. Amateeka bwe gagamba ne webeera nga ali hakki ye muto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yarithu almuslimu kafira wala kafiru muslima, omusiraamu tasikira mukaafu, tatwala maali ya mukaafu, n'omukaafu tatwala maali ya muki. Kati ono olwedde afuuse muki, mukaafu, tetumuwa. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ataasa abaana baffe. Barakallahu fi. Sheikh, tugenda mu biseera bya kusala Idi enkulu. Abuuza ekibuuzo nti asobola oleeta nniya bbiri, okusala akiika y'omwana we n'okusala dhuhiya. La, ibaada bbiri ezo tetuzigatta. Aqiiqa ibaada emanyikiddwa ya kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala ekyengera ky'okuzaala. Ekyokubiri okubeera nga omuntu awaayo asaddaaka olw'okununula omwana. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti kullu mawludin murtahanu biaqiqatihi, buli mwana inaazaalibwa enebeera nga nnunuzi gyali. Wala naga nti kullu mawludin uhriika anhu dam, buli mwana azaalibwa muyira omusaayi.
wa tumitu anhu al-adha musaleko naki n'enviiri watu yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati aqiqa yo ibada limustaqilla emanyikiddwa nabwe kityo kyebayita al-udhiya oba ad-dhahiya oba al-idhiya nayo ibada emanyikiddwa ng'eyina n'ensibuko gye yava kati tetugatta ebyo bibiri aqiqa naki nadhahiya bw'oba oyina okusala sala dhuhiya yokka oba sala aqiqa ki yokka wallahu ta'ala alam kiriwo ekisinga okubeera awula aqiqa ne dhahiya kiriwo ekisinga okubeera ng'omuntu atandikirako ninako ekisolo nina abaana nina neki nina ne udhiya biseera bituuse ntandikire ku kitandikira ku aqiqa kuba aqiqa emigaso gyayo jidda eri omwana ne jidda n'eri community newankubadde nga byonna bikulu naye tandikira ku ki ku aqiqa wallahu ta'ala alam. Shekhe muganda waffe ono abuuza nti mbu nabbi baamulogako y'ensonga eyavaako so ati nansi okukka. Naam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika zajja bbiri hadithi weeri nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamuloga bwe bamuloga malaika ne zijja bbiri emu neetuula eminannamiro emu neetuula mu maaso hadithi eri mu sahih nabbi sallallahu alaihi wasallam malaika ene yali eminannamiro neega nti ma bisahibikum hadha kiki ekiri ku muganda wammwe emu neegamba nti ka annahu tubba muloge bamuloze n'abuuza nti man tabbahu ani amuloze naga nti Labid yali musajja mu Yudaaya nga bamuyita Labid ibn al-Asami al-Yahudi yali musajja mu Yudaaya n'agamba nti amulogesezza ki buviiri obugendera ku kisanyirizo bwe yasibamu ebifundikwa n'abutwala eyo ku luzzi era nabbi yalutubuulira alayhi salatu wassalam kati Allah tabaraka wa taala n'amubuulira butya bw'asobola okukola ki bw'asobola okuwona eddogo eryo ya nabbi kaana yatakhayyal nga alinganga alaba akoze ekintu nga tetakikoze waliwo ebintu ebyajja gyali nga alinganga alina kyakoze naye nga takikoze nga muli muntu alabanga nakoze kino naye nga teyakikoze ki eddogo lyali alina oba libaamuloga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah namuyigiriza muawwidhatan kul a'udhu bi rabbil falaq ne kul a'udhu bi rabbin nas agenda nga azisoma eddogo eryo lisimulukuka ebifundiko ebyo baali bakoze eki basibi byali bingi ebigenda nga byesimulula buli wasoma nga bikola ki nga byesimulula nabbi naawona eddogo eryo tusaba Allah taasa okuluga taase n'obulogo. Sheikh muganda waffe ono tusaba Allah amusaasire agamba alina abaana be 8 bonna bali waka baabagoba fiizi talina kyakulya ku masomero bamubanja landiroodi amubanja ku maduuka bamubanja kati ate yafunyewo omulimu gwa kuzimba bbaala mu busiraamu waliwo akantu konna akasobola omukkirizisa okukola omulimu bwe gutyo. La tetukola mulimu gwa bbaala busiraamu saba Allah tabaraka wa taala amuggulirewo ewalala obujulizi obuliwo man taraka shay'an lillah omuntu aleka ekintu ng'akirese ku lwani kulwa Allah awadahu Allahu ma huwa khairun min wekitibwa Allah tabaraka wa taala amuggulirawo ekisingako buki obulungi kati omuntu luwagulawo walekawo ekintu ng'akiresewo kulwa Allah amuggulirawo obulungi tukusaba okirekerera Allah ajja kuwa ekisinga okubeera ekirungi akukyusirizeemu. Ekyokubiri noonya emirimu tuukirira ku baimaamu babeera n'abantu nga balina emirimu Allah ajja kuggulawo barakallahu fi. Sheikh muganda waffe ono abuuza bakazi ki abateekeddwa okuwasibwa era tubalabira ku ki asaba obubonero bwabwe.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع omukyala wo oyagala omuwasa gwe tunuulira ekimu ku bino ebina yagamba nti li jamaliha tuwasa omukyala olw'obulungi bwe n'agamba ekyokubiri wali hasabiha wali nasabiha olulyo lwakoze eki lwavaamu wa li maliha tusobola okuwasa omukyala nga tumuwasa lwaki lwa nsimbi naggagga walidiiniha oba okumuwasa ku lw'eddiini gyakola ki kyavaaga nti fadhfal bidhaati ddiini taribat yadak naye musukkulumye nnyo abakyala b'eddiini muwonye emikono gyammwe okuzikirira muwone okuzikirira omukyala Allah tabaraka wataala nga yamuggeredde nga talina ddiini Allahu akbar walillahi alhamd musobola okufaafaagana naye abamu ku bawali bavuunula ebintu ebyo ne bagamba nti nabbi kyali agamba nti tunkahu almar'a li arba'i yaga nti alhamdulillah buli community hadikumullah aslih balakum buli community eyinayo kyetunuulira mu kuwasa abala ne baga nti buli ddiini eyinayo kyetunuulira mu kuwasa amma diyanatu annasarani diyanatu nasaraniya eddiini y'abakristo fahum yanzuruna ila jamali almar'a batunulira nnyo obulungi beauty y'omukyala era omukyala bw'abanga si mulungi tebamuwasa abakristo wa amma diyanatu lyahudi fahum yanzuruna ila mali almar'a bo batunulira mali mukyala mugagga batunulira obugagga ayina biki bwe bamuwase wa amma diyanatu almajusiya ate eddiini y'aba musinza muliro bamajusi fahum yanzuruna ila hasabi wa nasabin bo batunulira nnyo olulyo ava mu family ki kati nabbi kyava agamba ate ffe eddiini yaffe y'abasiraamu fadhfar bidhaati ddiin ffe tunuulira ddiini ya mukyala eddiini buli webeera waggulu n'okulinnya akatale k'omukyala era wano wentwalira omukisa guno okutegeeza bannyinaffe nti mwekwate nnyo ku ddiini ya Allah kuba yeebatunda eddiini ya Allah yeetunda omukyala bannyinaffe tubagamba mwekwate nnyo ku ddiini ya Allah tabaraka wataala ffe mu busiraamu ekitunda omukyala ddiini ye era nabbi kye yatugamba alayhi salatu wassalam si mukyala yekka nno n'omusajja kimutunda naye omusajja bayongerako n'empisa kubanga nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam idha ja'akum man tardawna anhu dinahu wa khulquhu fazawijuhu riwaya nda yaga nti man tardawna anhu dinahu wa amanatuhu dinuhu wa amanatuhu singa omuntu abajjira nemwegomba oba nemusiima eddiini ye ne amaana ye fazawijuhu ng'omukyala amaana ategeezaamu obuvunanyizibwa responsibility rajulun amin mwesigwa khulqahu yempisa byonna tewali njawulo tafsiri esobola okuvaayo nga yemu so mukyala musajja naye tutunulira nnyo eddiini barakallahu fi Sheikh ku kibuuzo ekyo muganda ffe munanyinaffe yabuuzizza ekibuuzo nti okwogereza kuno kukoma ddi kubanga waliwo abeeyogereza ne beezaalamu n'abaana kati kyabuuza nti oba oyinayo n'ekitabo ekirambika okwogereza nakyasaba okimulagirire ebitabo byaffe mwebiri ebyogera nga kitaaba zufaf ekya Sheikh Albani kyayogera ku bikwatagana okuwasa okuviira ddala ku kwogereza ebitabo bya fiqhi n'ebya hadithi
mulimu khitiba ne Qur'an yennyini Allah tabaraka wa taala yogera ku khitiba akati khitiba kitegeeza khitibatu nisa okwogereza kutandika ddi oli bwalaba omukyala ina right emulabako singa abeera neniye emuwasa mateeka gamukkiriza omutunulako n'okumubuuza taata we gyali na bwamubuulira nti taata abeera wano ye n'agenda ewa kitaawe n'amugaa nti olaba otya ku gundi yali enkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwalaba Aisha teyadda ate wa Aisha kumuganda Aisha katunyumye tukole kibino bye tugenda tukola badetinga ne bakola biki kullu hadhihi batil sibitufu saba Allah tabaraka wa taala alongozi nayogera n'omuwalo ekiro kyonna ani akuwadde olukusa olwogera n'omuwala atali wuwo atali mukazi wo kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja wa Abu Bakari fa khatabaha inda namukola kinamwogereza n'agamba nti olaba otya ku Aisha Abubakari naye namwanukula namuga nti mulabanga muwalawo tuwangala fenna ndabanga muwalawo nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga nti walakinaha halalu li naye Aisha li halali gyenkola ki Abubakari namuga nti bwobanga ali halali manyi muwangala n'omuntu mutuuka ekiseera mulabanga abaana bimuzadde abaana bono abaana bafukanga abangi olwokuba tuwangalidde mu mbeera yemu ku kyalo kikimu era nabbi sallallahu alaihi wasallam olwamala omwogereza eri kitaawe ne batandika coordinatinga embaga nabbi sallallahu alaihi wasallam nawasa Aisha Allah tuga nti laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana oba uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir muyina ekyokulabirako ekirungi ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati tugamba abantu nti okwogereza bwe kuti bukola ki bwe kubeera bino byokwogereza abakyala n'otuuka n'okumwendako oyo abeera mwenzi ozaala otya mu kyala nga tonnaba kumuwoowa obeera kali bwenzi tusaba Allah ataasa obwenzi abantu bangi obwenzi tebabufaako obwenkole naddala mu ggwanga eritalina mateeka ga ddiini nga Uganda kuba tetulinawo mateeka gali awo nti gateeka ku muntu penalty omuntu abantu bakola ebyo buseegu obwenzi nga baagala oli bwafuna omuwala gwayagala asooka kunubuuza nnamba ye ne banyumye ekiro kyonna mbwayogereza si bwe batyo bwogereza bwoyogereza ng'oyagala kwogera na muwala ekituufu wali badde oyogera naye nga waliwo bamaharimu badhu mahrama waliwo mwannyina waliwo taata we waliwo taata omuto waliwo kojjaawe abo badhu mahrama asobola okubeera nga dhu mahram bwabeerawo osobola okwogerezeganya n'omukyala then bwamala mugende tandika okulukanika ate tetumulwisa kuwasa mu bintu ebiviirako abantu okugenda mu haramu bazadde kuwanvu ya system n'atamanya nti kigenda kumufuukira ekizibu mu maaso ga Allah omuzadde asobola okubeerawo n'awanvu ya fayiro mujja kujja mwezi gw'omukaaga nga mweteeseteese beeteekateeka biki gwe byogamba abantu okweteekateeka nga bagenda bantu bakulu bebeerese newu onaafuga haramu gwe bagenda okugwamu bawoowe ebirala banaabireeta oluvannyuma webakulyaza amaanya ne butabireeta si musango munene guli awo naye abantu mubawoowe mubate bakole ki bagende muwone ebizibu by'obwenzi ebina temunnaba bawoowa bakyali mu prosesi bebeerese mukazi mukulu na musajja mukulu gw'oli awo okandaaliriza balijja mu gw'omunaana nga beetisse biki ya akhi ogenda kubinnyonnyola mu maaso ga Allah tabaraka wa taala ng'abaana bajja gwawe nnyini wobafunidde bo kiba kisoboka baveewo nga n'okuwoowa bakoze ki kivaamu abantu batandika okwogerera ekyo nno agabatabuliiki obalabye kakati ebintu byabwe byakiyita mu lujja bannange ebyo bye mwogera simanyi muyinza na kubinnyonnyola nga tusinkanyani Allah tabaraka wa taala kubanga omuntu atamanyi tasobola kubeera nga ategeera obulumi obukola ki naye amanyi
asobola okutegeera obulumi obulimu ekyo. Barakallahu fi. Allah shimanyi seka simanyi oba sheikh okyalinayo obudde dakika 5 ndowooza twanukule kino eky'engalo insha Allah. Muganda waffe yagambye ngalo zaffe zino saidi emu tulinamu 84 mu ndala tulinamu 18. Gambye ozigatta ziba 99 gemanya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Then nagamba ate wotoolako 84 n'otoolako 18 agambye osigaza 63 gy'emyaka omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe yafiira. Kati seeka okyogerako ki ku ebyo? Okusooka kwa byonna okugamba nti amannya ebiri mu ebusaze zino ennamba eziri mu ngalo zaffe fi batanil kaffi n'ebyange mu ebiri ndowooza obiraba. Oli okutugamba nti gemannya ga Allah hadha lam yunqal ani nabbi kugereesanya kw'abantu naye tebiriiko asili. Abantu babyewala okwogera ebitayiko buki. Goba wabirabamu nga bwe bityo ebiri kirabe, naye nga tutugamba nti gemannya ga ennamba z'amannya gani ga Allah la asla la aslan. Tetuyinaawo nsibuko yonna nti nabbi bwatyo yabyogera oba na Allah tabaraka wa ta'ala. So ebintu ebitaliiko bujulizi tutwagala nnyo kubyogerako. Ebbanga litumala nga tuli beesimbu eri eddiini eno, tetwagala kuguza bantu bufere. So sijja kubagamba nti go nnamba z'amannya ga Allah la emyaka nabbi gye yafiirako ngo siyinza nabbi yabbi bagamba ebyo, naye abayiiya gye bali abafere mu ddiini era mubeegendereze, bajja kugenda bababi bannyonnyola ebyo. Abawalimu baffe nga Ibn Baz babimbuuzaako ebyo naga nti la asla lahu fi ddiini, tebirina asili mu ddiini. Lajina daima bagibuuzaako negamba nti la asla laha fi ddiini, tebirina asili mu ddiini. Tetuyinaawo yadde obujulizi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti gano ge mannya ge la. So tukutira abantu obutabiteekako, tekirina nakye twongerako ku ddiini yaffe yadde okutukendeezaako. Sheikh tusembyeyo kino ekibuuzo. Mwanyinaffe abuuzizza singa omushiriku alina essabo lye, kati baleeta ebirabo mbuzi nkoko, kati waba abitunda kiramula kitya okubimugulako? Mwanyinaffe Allah amuwa obulungi ku nnaku zino zayogerako bbanga lyonna atunda embuzi ezo ze bamuleetera, batunda embuzi abashiriku. Kati ebintu ebyo bye bamuleetera mu kusawula kwabwe atuuka n'abitunda. So kiramula kitya okumugulako enkoko, okumugulako embuzi bye bamuleetedde? Omushiriku bw'aba aleese ekyamaguzi gy'oli okkirizibwa okigula, akatale ko kabeera waasi nti omuntu akkirizibwa okuleetamu yenna afaanana atya mushiriku si muki mushiriku. Tetutera kusosola, wabula kyetuyinza okusosola gwe kwe kuguza omushiriku agenda akole ki shiriki. Wabula bwe tutegeera olw'obubi ne okukyawa kwe tuyina ku bashiriku, omuntu yali ewaza ebyabashiriku. Nkiddamu kasa otegeera nti omusajja omushiriku agatta ku Allah, musamize, musawo wa kinnansi, n'akuleetera enkoko ogigule ng'omumanyi nti mushiriku azijja ku bantu, muzirire enkoko zazitwale. Olw'obukyayi bwe tulina ku bashiriku. Shiriki Allah tabaraka wa ta'ala yamwogerako ebigambo binene. Ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuuna najasu, abange mu abakkiriza abashiriku bukyafu. Fala yaqrabu almasjid alharam ba'da aamihim hadha, tebaddamu kusembera na wali muzikiti gwaffe ogw'e Makka oluvannyuma lw'omwaka guno. Fa in khiftum ailata, ne bwe muba mutidde bwavu, fa sawfa yugunikum Allahu min fadlihi, ekitibwa Allah ajja tugaggawaza
kati tetwesembereza bashiriku mu kutunda tomuguza bintu byomanyi nti agenda bikola mu shiriku kujjako ng'oli wadduuka zze kugula byomanyi nti si bya shiriku muguze naye ne mu kumugulako ng'omanyi nti gusajja gushiriku ba kikazi kishiriku kiri awo tukusaba teweesemberezanga lumbe lwa kirago abashiriku abo barakallahu fi barakallah. Muganda waffe abuuza ekibuuzo nti kyekyaliwo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebannamutuma. Inshallah tujja tandika n'ekyo ekibuuzo omulundi oguddako. Sheikh tuwe akagambo kamu ogalewo program inshallah. Akagambo kaffe koowola bantu tuyambe ku bantu b'ekkoome message y'ekkoome bajja giteekako abantu b'ekkoome twakyalayo mulundi guli wallahi nga tebayina yadde akasomero akabibibi mwe basomera eddiini. Omusajja omu n'atuuka mu mbeera eyagala okukaaba amaziga yagenda mu ssomero ly'abalokole g'amasomero g'abali gye gali mangi naye abasiraamu bazaala baana bakuze basomera mu masomero g'abakaafu. Musajja mukulu yali ow'ettwali lyayo yatuuka okukaaba amaziga naga ya rabbi nagenza okuyita abaana okwaniriza district kazi nga mbasanga bali mu kuyimba Yesu yawonya Yesu ya nafa ennaku mu mbeera efaanana bwetyo. So twasazeewo insha Allahu taala tugenda kuddayo ekkoome era twagala ensawo za seminti tukube bulooka twabadde tugambye ensawo 200 n'amabaati 500 tuzimbe omuzikiti ne marukazi esooka tubeere nga tugisereka ebisigadde tujja bikolako mpola mpola ne twagala seminti n'amabaati insha Allah mabaati 500 n'ensawo za seminti tuteeke essomero eritandikirwako abaana baffe basome ki eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Mwatulaba luli nga tugenda naye ekigendererwa kyaffe oluvannyuma lw'emiranga gye baakuba abantu b'ekkoome kati tukiisa ku mpewo buli yenna ayina ensawo za seminti 3 5 2 azireete tuyambeko ku baganda baffe tuzimbe essomero ly'obusiraamu era okutandika ne weeks 2 okuva kati twagala kutandika kuteekayo seminti. Kafaananyaako muganda waffe Shafiki Mayiga yaliyo yabikwata ajja kukabateerayo ku rawda bongera okkoota teri yadde akasomero akabibibi abaana baffe basomera mu masomero g'abakaafu barakallahu fiikum. Nkunga bannarawda mwenna ayina ensawo za seminti 2 ayina ensawo ya seminti 3 n'ayina 10 n'ayina 1 tetugaana zireete tutandika okugenda nga tutwala bwe tuwezaayo ensawo 30 tuzitwalayo era tujja kuba tuzibalaganga wano okuteekawo transparency insha Allah. Kitunyumira nnyo okuziwa abantu abeesigwa ne bazituusa mu nsawo nga tuziraba mu nsawo ne bw'oba omuwadde ssente atugulire seminti ffe gwe twagala okukola ki okutwala. Barakallahu fi barakallah. Insha Allah tujja bba tubasharingira enamba we mujjo okutuukako insha Allah tugenda bba tubasharinga. Assalamu alaikum warahmatullahi. Seka tweyanziza nnyo.